Delivery. Abaana bekola delivery. E Kampala kisufu. Mwalali mujuba. Gwe wakirabawa. Yeah. Wakirabawa. Era obimanyi kasita omu alinga azitumya zi delivery. Nogo wekanzi kubemu oluyimba. Wow. Bonna kimanyi n'abali wano. Batumya delivery. Towayiriza nnyo lowooza. Siwayidde. Abana abasinga bafumbo nnyo. Ezo ensongolo za sezina kubanga z'abantu nga si bafumbo. Golowooza teweekoze delivery. Kujja okukola ku mulimu. Terefayina kutukoze delivery. Neekoze delivery ku terefayina. Awo oli mutuufu. Kyeki tusibye e Kampala. Soko bambulizeeko abakulaba essaawa eno. Abannaye mwenna abaterefayina mbatumidde ku kiri kitya amanya n'eddoboozi bampita Lodi Wazitiniano. Amatuufu gwane. Amanya matuufu. Bampita Kavulu Kizito Bernard. Kavulu tulinawo ne Kavulu wano. Kavulu baba beddira ki? Neddira Mamba. Akabbiro. Muguya. Omuguya omanyi we gufaanana? Awo batontutte wale wazza. Mbase kututewa? Oba ntutte wale wazza. Kitegeeza kyekyo. Oba ntutte wala. Konkayize enjiga kayiga essaawa eno. Kale Lodwise tusanyusa okulaba ku kiri kitya. Gwe mundi gwondowooza ogusoose okujja ku kiri kitya. Yeah. Yes. Obuyimba olinawo nga bumeka? Obuyimba ennyimba nina nnyingi. Naye ennyimba zange zinkoledde nina Snapchat. Delivery. Snapchat. Okisanga ku mikutu wano akanyiriro k'abangi firuta bazikyusa nga ssala wano kati okunyumira akanyiriro kw'abangi ogenda n'otunuulira omwana w'abandi nga ku tikitoko yekola ebyabalungi nga nomala omutukako ogamba bambi ho wata Bobi Wine song ng'oddamu Kawani. Kawani. Olowooza tuniyo mbasigise busi. Awo mbasifulatinzeewo mu luyimba. Awo bakize. Eyo nsonga oyogedde bulungi nnyo kale twongereyo ziruwa endala zobadde ochatwa. Nina timu Kawumbi, nina Binkema. Many songs. Wow, videos kweze nnyingi zoyogerako omuntu yandiyagadde okumanya tezoyinako mmeka. Videos. Video ndowooza mpeza 20. Mpeza 20 wakubanga era omanyi. Uganda bannayuganda bamputtu oba oyina bakubiza kibuli tu. Kitegeeza kyekyo nti endongo okukakasa abantu omuziki gwo kyekizibu naye ng'ennyimba tuzina ku channel yaffe ku YouTube gyeziri kyekibuli nti oyina olemeza mu tuni ku tuni paka wono bakubira bo bye baagala. Gwe biki ebyakuleeta mu industry y'okuyimba? Ebyandeeta mu industry y'okuyimba mabegako neegomba nga nnyo Ragga Dee nali mu pittu weyatera monomonomo nali mbeera Ntebe wajjajja wange era ebiseera bya iPod zaali zaakajeza black and white. Nagenda nenjigula natunda nakabuzi. Nengenda nentekako enguliko. Pittu. Nina nentekako enguliko. Nengenda nayo ku ssomero teacher nagiwamba. Akabuzi akabuzi like embuzi ke watunda kali ke watunda yali yange bino bakugambe wakanti gwe kano kako nali already ndi musajja mulunzi. Okay. Ningena nenjitunda nengula iPod nga zakajja nentekako omuziki ningena nayo ku ssomero. Teacher nagiwamba. Nimugamba ko giwambye ngenda kuloga ekinanansi naye nga nagamba ekinanansi kisimanyi. Nda kongo kigamba musomesa owa pitu. Nkutidde bankalakata kiboko. Wanji. Ayya. Newe mbanze kukalakata kiboko paka Roy. Bakalakata kiboko ne mugamba ko oganye ngenda kuloga ekinanansi. Era kwa nampa wabire wajjaja nene ankalakata. Nengena nenfuna obubani nenfuna ebyeya by'embuzi ne kalimbwe ng'okola kyekyo mutiisa nenteka ku desk wansi nentekayo ekibiyiti nebinyoka teyagireeta nagikuddiza nati ekinanansi ne bangoba ne ku ssomero naye nga just namukubisa bwongo kale nga newe obanga kituufu ologa abantu ebinanansi just nali musunaala naye namala nagiza naye nagwa mu looko tewakoma kwekyo biki ebirala biwaddako ebiraga nti neegombanga nnyo kale kwagala like music kuva nganze omuntu era nkyekiririzaamu kuba ne famire yange yasooka okubeera nga tempagira nga mwana ayonoonese era nkigamba bangi bakifune ng'ekyokulabirako omuntu okubeera n'enviiri sikwe kwonooneka kuba nze nkuze beera wano sinywa mwenge sinywa njaga sinywa sigala sinywa shisha sirya bikoola naye nkulaba okitegeera osobola okujja kati nenya ku bigundi ezo tukulabe bulungi mbuya nja bujjako eddako tugire kati tusobola tujjeko kati sawa zino anjaga nyumye n'omuntu gwendaba obadde otya sha nawe leka ate kati nze mpite mu gaalubindi ndyoke nyumye naawe sooka ojjeko katono nnyo ebyaddala mullo
anti wano mbahora obahora kitege no it's okay sasa tunyimye embozo gena kuzaako soko ali wano wembeera fiti ate anko gena ko soko jeko naawe jako tunyimye embozi nabatanzo yagala ku jaga kulaba mu maaso kulaba mu maaso kati wano olikiria lwaki abantu okulaba amaaso wano mbeera fine naye kati wano olaba mbeera ne vibe yange ng'erinnye oba okitegeera kati sonolwekyo katukange mutukomewo ogenda n'otunuulirawo omwana w'abandi nga ku tikitoko yekola ebyabalungi nga n'omala omutukako ogamba bambi ho watabobi wanso kawanyi lwe bazifunye bakulaga siringi lwe batazifunye tebapositinga nsimbi nga n'omala omutukako ogamba bambi omwavu si wakufa kafesi machuwa lususu lwa bebi talina mubiri edit body naye gwoli kwalaali nina manager ani akumanaginga nina manager wange gyali essaawa yonna mujja mulaba mukyala mwami kuba batugamba nti nammwe abakyala babakwasaganya te ne babakwasaganyiza ddala naddala abamu abatandika ne bakwasaganyiza ddala sitegedde mu buwale wazza oba kyekyo ekyo simanyi kyekitegeeza ati ogabe manager bakwasaganya kitegeeza bakwasaganya mu mbeera ey'okuyimba n'ewaka ate abasinga nawe gw'onoonya ani gwe ogenda kukkiriza nkange mukatono nnyo bwe nti wemma nkomyewo wano wenyini wetukomye tugenda okutandikira ate ova ku kiri kyanangidana nawe tanzi nkomawo